nange ndi mu ssaza lyange wano. Abakulembeze batuyita mu mikolo miyitirivu. Ennaku zino enkulu nsaba abazadde baleme kubongoota. Abazadde babongoota nga beemaliramu ebyo ebintu ebitabagasa nga baleka ebigasa. Ssaabasajja Kabaka alwanyisiza siri naye ate abamu tubongootedde mu siri. Oleka otya omwana awaka bwe n'ogenda mu kinyumu omwana agenda okudda ng'ayiridde mu nnyumba. Abaana tubayigiriza ennono, abaana tubayigiriza obuwangwa, abaana tubayigiriza okutya Katonda n'okutya abazadde. Emikisa gyabwe egyeyongere. Wensabira abazadde newakuba tugenda mu nnaku enkulu muleme kwemalamu. Bwe mwemalamu tujja kufiirwa. Baamu ne limiti nti omwana gy'emiti emito egigumiza ki ekibira, naye buli woleka omwana omuto gwate n'ogenda n'okola ebirala omuti omuto ne gufa kitegeeza obulamu obw'omu maaso bugenda kubeera buzibu. Abazadde bwe bakubiriza abaana bali banywe naye mukendeeze ku kucakala tuli omulembe ku mulanga gwa Ssaabasajja tuvuge emmotoka nga twegendereza tulye emmere yeemala ate ezimba omubiri so si kumala galya so si mala kola ki kijja kutononera obuwangwa n'emmere erinnya Katababa Steven. Neebaza abatesitesi ab'eggoma olw'omulamu omulungi bwe baatuwa. Neebaza abazze omulamu gugamba okubongoota Munono n'obuwangwa. Okubongoota Ssaabasajja Kabaka yatuwa ekigambo okubongoota naye kigazimu. Okubongoota obuwa bulwadde bwe bayita mongoota. Mongoota obulwadde obuleetebwa ekintu bayita sleeping sickness kibayita nagana ekibayita sassafras. Naye abantu twabongoota dda. Mu mirimu twabongoota, obw'obuwangwa twabongoota, mu ntambula y'ebintu twabongoota. Omuntu yenna aba abongoose mwangu okulimbibwa, mwangu okutomeza, mwangu obutamanya. Ssaabasajja Kabaka yatugamba tuleme kubongoota olw'ensonga Buganda tutomedde nnyo kubanga tubongoota. Ne tuba ne mu kubongoota ne tusumagira musumagizi. Okusoma abaana babongoose omwana asoma naluke Makerere naye nga tasobola na kukwata ku ddagala kunaaba. Omwana asomye naye nga tasobola kubuuza muzadde we ng'afukamidde. Omwana asomye naye nga bw'amubuuza ennono n'obuwangwa takitegeera. Amaliriza alya bisiyaga kubanga yabongoota dda. Wano we neebaliza ab'eggoma naye mbasaba ekintu kino kigende abantu babe nga basomesebwa bave mu kubongoota ng'omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka bwe gutegeeza.
baluwa bwe beeyita abakungu tebazzeeko wano. So abatwafulwadde ebbaluwa amazima be batuddukidde affe abavubuka era nga batwagala nnyo. Era ntuuse okwebaza Mutuba Mwenda atwala eggombola lino atubeereddewo nnyo mu nsonga nga tuwabula mistake ze tukola nga kino temukikolawo mukikolawo muti. Era tumwebaza nnyo 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 nnyo. Era kensembyayo ntuuse okwebaza tuli mu kifo omuluka kusigwaffe atwala omuluka guno Mr. Katumba Kennedy atukkiriza guno omuluka kubengalo ez'amaanyi. Neneebaza Mutuba Mwenda Gombola Goma abaddewo mu mbeera zonna saako n'olukiiko lwe. Bannange emiruka mingi egikola eggombola y'eggoma naye tuli twakazeemu netulona omuluka ogw'esseeta Ssaabawaali Seeta. Mukama wange nannyini muluka nsaba ojjeko waneeno maaso obubire ku bantu omukulu Katumba Kennedy. Engalo za Katumba n'amagye ge gamuwerekera. Amagye ga Katumba gamuwerekera. Kola DJ oyo Katumba alina amagye makubuka. Oyo w'omuluka Seeta. Bannange w'omuluka Katumba. Engalo ez'amaanyi. Wotyo. Oweereza Ssaabasajja Kabaka weeyagala ng'omwami oyo. Onyirira ng'omwami oyo. Asoobera mu liposti. DJ One. Bakama bange nebaza abatongole ab'omuluka Seeta abeetabye mwene ensonga positively. Mukama akibabalire. Nva waggulu nga nebaza ssentebe okubanga muwulize nze mpasuka saanyo omuntu ava mu layini naye aguma n'abeerawo. Ne bwe mukyambuwa yakola ki? Aguma. Bagamba nkugamba kituufu. Mukama akikubalire muganda wange. Nsaba omukulu Rachel ayogereko gye muli ate akazindala akaddiza omukulu Katumba atwala omuluka guno gwe tuli. Tusiimira ddala olunaku luno kubanga lutuuse. Abavubuka baatuuka ekiseera ne babanga abayuuguumye nga bagamba naye tunaamalako. Ne tugamba nedda. Bwe bansiikana ne mbagamba nedda mufube okulaba nti wanaabawo omuntu omu omukolo gugenda kukola ki? Kuggwa. Kisa kya Mukama nti omukolo gukoze ki? Gutuuse ku nkomerero. Mwebale nnyo abavubuka b'eggoma, mwebalire ddala. Mwebalire ddala nnyo ab'ekitongole ky'ebyobuwangwa n'ennono. Ekitongole ekyo mu ssaza muno kyamaanyi nnyo. Naye okulaba nti Goma esitukiddemu mu kaseera akatono ennyo ne mubeera nga mutambuza ensonga eno kintu kikulu nnyo mu ssaza lino. Era nga mugenze ku mpapula okulaga nti kino ekintu mwabasookedde ddala okikola wano mu ssaza. Bingi bye tukola nga tugenda mu maaso nga tuweereza Obwakabaka. Naye ekyamazima wabaawo okusoomooza ate wabaawo n'ebintu ebigendererwa bye tubeera tutuuseeko. Kya mukisa mulungi nti n'omwaka tugumazeeko nga Goma. Era we tuba tutunula nti olunaku luno olwaleero lusamarayizinze emirimu gyonna ejja Goma okubeera nga gikola ki? Gikomekkerezebwa mu mwaka guno. Kyensa
nti abavubuka temwenyooma kyemukoze kya ttendo ate nga ab'ebyobuwangwa bo baliwo okutuukiriza nnono ya Bwakabaka. Kyensaba nti abavubuka byonna bye muwulidde mubisse mu nkola, mubifumiitirizeeko ate mubinnyonnyole ne bannammwe abatabaddeewo. Kya mukisa nti mubiwuliriza ate nga bituukira ddala ku mmwe abakulembeze. Sirina nsonga gye mujja kubeera nga mutuwaffe nga mugamba nti ate nedda bano anti tebaaliwo y'ensonga lwaki tebaamanya. Mweke nnyini mu abagenda obeera abasaale okubeera nga mutuusaayo amawulire gano eri abavubuka bonna mu miruka gyonna, kuba buli mulika gulina omukulembeze w'abavubuka. Ate nsaba nti abatuyambyeko okutukwatizaako Mukono Hope International bambi bassebo ne bannyabo abalabi baffe, erinnya lyange yenze Narada Joani nga ndi muweereza ku Buganda Youth Council nga mbeera Mukono, saza lyange Kyaggwe, ndi mu ggombolola ya Mutuba Mwenda. Olwaleero tubaddewo n'omukolo ogwa Culture Day mu Goma nga tuzza Buganda ku ntikko oba kiyite okuzza Buganda ku nnono. Tubaddemu n'okuyigiriza abaana abo bye batamanyi, saako bazadde baffe bye batatugamba ewaka n'ebimu tusobodde obimanya olwaleero. Tuyize omuwala awaata atya, abaana abamu babadde tebamanyi kuwaata, omuwala asaaniika atya, tasaaniika nga yakutamye bw'ati ng'abamu bwe bakikola, omuwala afukamira, ebyo byonna tubiyize. Empisa n'okukuza kw'abaana byonna tubiyize, okumala abalongo kubanga tubadde tuzza Buganda ku nnono, bibadde ebyo byavaawo, tubadde twadda ku DNA ya kyuma, kati batuyigiriza DNA ey'edda eya Buganda, buli mu nnyumba gye yalinga ekola, eyo nayo ne tugitegeera. Ne tuyiga n'omwana omuwala yeeyisa atya, ennyambala ng'omwana omuwala, byonna ne tubitegeera. Neebaza nnyo abategesi baffe, Beki, neebaza nnyo Seggane Gotani, neebaza nnyo Mituba Mwenda waffe, omwami Frederick Mulamba Musoke, neebaza nnyo omwami waffe ow'omuluka gwaffe ogw'esseeta, omwami Katumba Kenneth, wamu n'omwami Ssemakula. Mu kintu kino obadde mpagi Luwaga, tweyanziza nnyo, tweyanzeege, temujjanga okwo, bye tuyize tubiyize, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Omukungu waffe era ng'ate mutegesi, omwami Ssekabembe Eric, okoze ekyamaanyi nnyo mu Culture Day eno, buli w'obadde ngodda ng'omanyisa abantu. Temwerabira, tulinayo Culture Day mu Goma kuzza Buganda ku nnono. Tweyanziza nnyo ssebo, Mukama akulamulire ky'osinga okwagala. Nga tuli ku mukolo oba ennono n'obuwangwa. Omwana omuwala, abaana abawala edda balinga bambala we bati, naye kati bambala bitategeerekeka. So okubiriza bawala bannange tukomyewo omulembe guli ogw'abajjajjaffe, tuddemu okwambala mu nnyambala eweesa ekitiibwa era eggumiza Obuganda. Tuyize engeri gye bawaatamu emmere, engeri gye basaaniikamu emmere, engeri gye bafumbamu oluwombo. Tuyize ebintu bingi nnyo. So nkubiriza bawala bannange n'abantu bonna abali eyo bajumbire Obuganda. Ssaabasajja Kabaka. Erinnya Seggane Gotani Senvuma, omuseesa wa Ssaabasajja Kabaka eggombolola Goma. Ndi wano okwebaza buli ssekinnoomu yenna alina kyagaseeko okulaba nga Culture Day Goma ebaddewo, era neebaza abameediya bonna nga saawudde ani n'ani. Neebaza abaana b'amasomero, neebaza Twaha Chemical Qualities Fertilizers,
omusajja oyo akola bigimusa abaddewo nnyo. Ne twebaza Mukono's Hope International Learning Center babaddewo nnyo mwene ensonga. Ne twebaza abaganda baffe aba Jesse John babaddewo mwene ensonga. Ne twebaza buli ssekinnoomu gwe tusobodde kumenya okubeerawo mwene ensonga. Twebaza mukulu Steven Mpaji okutuwa ekifo kye bwe tukoledde emikolo gino, era mbakoowoola nti mwaka 2024 16 Desemba tugenda kuba tuddamu kalikyodde okulaba nga tuzza Obuganda ku nnono oba amawanga gonna ku nnono. Tulina okumanya lutusi zaffe obutabongoota. Ssaabasajja Kabaka wangaale. Erinnya Saako Nemunkulankulana omuseesa wa Ssaabasajja Kabaka Gombola Goma Saza Kyaggwe. Ndi wano okwebaza buli ssekinnoomu naddala abaganda baffe aba Sugar TV okubeerawo mu nsonga. Abavubuka nze bwe mba nonda strategically era nfuba nnyo kuba tooki n'entambula n'abantu abatwala maaso. Njagala okwebaza Ziwa Ismail nti bwe namulabamu nti atwala abavubuka waggulu kugombolola nange ate ava mu kitundu kyange mu muluka gwange ogw'esseeta ne muwa ekyobwebwangwa n'ennono. Njagala okwebaza omuseesa Ssekabembe oyo naye museesa ku gombolole Goma, naye ate yatwala amawulire n'omukyalo ono Joan ate mu muluka gwange ogw'esseeta. Nva waggulu nga njogera nti tetwetaaga nnyo bungi bw'abantu mu kukola emirimu, naye twetaaga abo be tulaba ab'ensonga abasobola okukunga okutambuza ensonga z'Obwakabaka mu nkola ennungamu. Nsaba mugende mu maaso n'omutima ogwo omulungi. Njagala okwebaza ab'ekitongole ky'ebyobuwangwa n'ennono ekyo kitwalibwa mukulu Ssekabembe ku ssaza, ate era ne Goma wano mukulu Ssemakula mugole mu kitongole ekyo eGoma wano. Naye bakoze omulimu munene, ffe ffenna tubadde mabega waabwe naye nga tubaddemu n'ebintu bingi ebitambula. Nze mu kutuuzibwa kwange kwa nnaku nga 2 oba 3 nabasaasira nti babadde batambuza ekintu kino, bwe bali ate mu kutuuzibwa program kola tuli balamu. Ate tusaba Katonda ono atuwa amaanyi, obuvumu n'okubeera nti tufaayo n'obusobozi mu nsawo okulaba nti tutuukiriza emirimu egituwadde nga tugikola mu bantu. Njagala okwebaza ennyo abavujjirizi. Kizibu okufuna omukolo okugukola ne gugenda mu maaso nga tulina abavujjirizi. Oyinza okufuna abavujjirizi 100 b'owadde amabaluwa naye ne muvaamu bameka 2. Naye tubeebaza abo bonna abasobodde. Amaana bakugambya mu baluwa bagatwala gye bagatwala, naye omuntu oyinza oluusi oddamu noga nti wano sijja kusobola, bannange temumbalirayo. Tukole bwe tuti yenkola gye twandikoze ki tambula. Naye njagala okuva waggulu nga njogera ti Buganda teddangako mabega. Buganda buno Buganda nti byonna ebisoomooza ebibeerawo byali bibaddewo, naye kati nga ffe abali mu buweereza tuli bagumu tituyingira mu maaso. Era ky'ovola abaffe abamu tutambulira ku vibe oba waliwo obakye obakyerona abavuka bange baba bandeetera mu speed nange gye ntambuliramu kubanga ate beebo beekola ki beekola nabo. Njagala okuva waggulu nga neebaza omukulu Stivo olw'okubeera
Amaanyi nenebaza mituba mwenda gombola Goma abaddewo mu mbeera zonna saako n'olukiiko lwe banange amemiruka mingi egikola egombola y'eggoma naye twakazeemu netwona omuluka ogw'esseeta Saabawaali Seeta mukama wange nanyini muluka nsaba ojjeko waneeno mu maaso obubire ku bantu omukulu Katumba Kene engalo za Katumba n'amajje gamuwerekera amajje ga Katumba gamuwerekera kola DJ oyo Katumba ina amajje makubuka oyo w'omuluka Seeta banawe w'omuluka Katumba engalo ez'amaanyi wocho oweereza Ssaabasajja Kabaka weeyagalamu omwami oyo onyiriramu omwami oyo asobera mu liposti DJ bakama bange nebaza abatongole ab'omuluka Seeta abeetabye mwene ensonga positively mukama akibabalire nva waggulu nga nebaza ssentebe okubanga muwulize nze mpasuka saanyo omuntu ava mu layini naye aguma n'abeerawo newe mukyambuwa yakola ki aguma bagamba nkugamba kituufu mukama akikubalire muganda wange nsaba omukulu Rachel ayogereko gye muli ate akazindala akaddiza omukulu Katumba atwala omuluka buno bannange mwena gye muli bannagoma bannanyenje bannamukono nga nze omukulembeze wammwe owabakyala mbitendera gyonna musaza oba mituba mwenda ne mu gavumenti yaffe eya wakati mbagaliza Christmas ennungi ate era mbagaliza omwaka 2024 ogujjudde emirembe era ogw'okukola bannange abakyala muyimuke mujje tukole abakyala muve emmanju mukimanyi twavadde emmanju tunyiikire okukola ate nga bye tukola tubiyigiriza n'abaana baffe tulekerawo okaaba emirimu n'okuwoza teri mirimu emirimu egyo ffe gye tukoze era egikuzisa abaana baffe tugiyigiriza abaana balemeka abamirimu bakole ekyo wekisobodde okubakuliza nga tubakuza kitegeeza nabo tusobola okubayamba okubeera mu nsi eno nga beeyagala abeeteeseteese obulungi bwe tunaafa nnyo ku mwana omuwala netwerabira okuteekateeka omwana omulenzi kigenda kutubeerera kizibu nnyo okufuna eggwanga eddungi bwe tubateekateeka abaana bonna tubateeketeeke kyekimu era tutambuza enjiri ffe nga abakulembeze b'abakyala mu Bwakabaka bwa Buganda nga tuli ku mulamwa gwaffe ogw'okuteekateeka omwana omulenzi okuviira ddala ku myaka 10 mpaka ku myaka 35 nga twagalira ddala okufuna eggwanga erinatweyagaza n'okugyawo ebyo ebyesitaza bye tuwulira mu baana baffe abalenzi ennaku zino okoppa emize ebyo ebyesitaza era tetugenda kujja baana bano mu mulembe gwabwe ogwa tekinologi wabula twagala okuddira ennono zaffe tusobole ozifikisinga mu tekinologi aliwo tufune omulenzi omulungi. Joseph Kawuki yatulambise naye mu bino byonna bwe bukozi ebitongole byonna okulabika nti bisobola okugenda mu maaso tulina kwegattira wamu abavubuka mu balabye bakwataganye n'ekitongole ky'obuwangwa n'ennono ate awamu n'essaza era mu bino byonna bwe busobola okuggusa amakatala bannange bannagoma tugendera awo temuseetuka. Nja kwebaza nnyo abavubuka
abenyigidde mu nteekateeka zino zonna era omusomo gwa ssebo abasomesezza nkakasa tugenda kukolayo entegeka ey'amangu era munzikirize mbategeezeeko enteekateeka nti nno ey'okusomesanga emisomo gino gijja kubeerangawo oluvannyuma lwa myezi 3 era mu nteekateeka y'emu munzikirize nakano nkayiseewo nangirire Goma mukimanyi bulungi tife twatwala obwannalulungi era twali first run-up Buganda 15 okuwandiika abaana abagenda okwesimbawo mu bwannalulungi ku mutendera ogwa buli ggombolola era twetabidde wamu bannange mukikubireko mu ngalo era nga mu nteekateeka eyo yeefaananizaako bwe batyo nga tulina era okusitula olulimi ekyaggwe nga oyekwe Ssaabawaali bwe tugenda okukola entanda y'abato nakano mukkirize enkayiseyo maama tugenda kubeera n'entanda y'abato era nga abeebuyigwe ku lunaku lwa Mmande obwa Ssekiboobo abawandika eddusu bagende Mengo basobole okulambula ebifo by'obuwangwa n'ennono ebisangibwa mu Kyaggwe. Ebyobulambuzi bingi naye tugamba nti abato tubasoosowaze nnyo nga tusiga ensigo n'omulamwa ogw'obulambuzi ate nga bwe tukuuma ebifo byaffe n'ennono zaffe. Neebaza Profesa Ssebo Taata mbadde sikulabangako aluka ekibu kya Kabaka buli muntu yenna mu buweereza eyeetabye mu nteekateeka eno naye nga nviira ddala waggulu neebaza Mituba Mwenda kubanga Goma bingi wano we wali oluggi lwa Kyaggwe. Nja kwebaza omukulu w'omuluka mu kifo kino Ssebo omukulu Kenneth Katumba yimukako bakulabe kukulaakulanya nnono yaffe obuwangwa bwaffe ebiseseretuse nnyo era buli abadde mu nsonga eno abasomesa baffe bannange nga mukoze omulimu gwa ttendo mbasaba nga mpita mu ofiisi ewa Ssekiboobo mukomewo nate mu Kyaggwe bannange twongere okugusa ensonga za Buganda ku ntikko. Mu nteekateeka eno bwe yatuuka mu ofiisi yange nagisanyukira nnyo. Wano we njagadde okwebaza mu maaso ga kamera omuvubuka ono bwe bajja ne Sseggane kyova olaba nti mbadde sisobola mulekayo wakiri asuleyo akagambo kagende ku likodi ku mikutu abatabaddeewo n'abaliwo bawulire ku ddoboozi lye then ndyoke mbunzike. N'olaba ebintu ebirungi bye tulina mu Kyaggwe. Ekyamazima singa tutumbula ebyobulambuzi byalibadde bireeta ssente mpitirivu nnyo mu Buganda ate naddala wano mu Kyaggwe. Wano wensoose n'okulaba nga ku nnyanja essi ŋŋendayo bulijjo naye nga simanyi nti waliwo n'ejjinja ery'amaanyi ery'ennono erirambulibwa ng'ate liri wakati mu mazzi. Kwegamba ebintu bingi nnyo ensozi nzirabe nga mpitirivu bazoogerako bwogezi naye singa kitange akulira ebyobulambuzi tutandika okutema olwenda nga twalivatayizinga Kyaggwe ebintu byerina tujja kusobola okufuna ssente mu byobulambuzi. Njagala okwogera ku byenfuna. Obuganda okubeera nga buladde bajjajjaffe baali bakozi, baali balimi, ate baali balunzi, baali bayizzi. Eno mu Kyaggwe ate tuli bavubi okusingira ddala, awo twesigamye nnyo mu byenfuna by'obuvubi ebyennyanja. Ate n'emmwanyi ze mwazenga muwulira mu Kyaggwe muno tubadde balimi ba mmwanyi nnyo era ng'obugagga obw'ensibo tubadde nga tubufuna mu mmwanyi. Era kyova olaba ne Ssaabasajja Kabaka yatukubiriza okuddamu okusimba emmwanyi buli maka ne bw'obeera nga olina ekemu emmwanyi ezo zaatuweereranga nze nakulira ku mmwanyi era ze zampeereranga nga ze zisolovinga n'ebizibu ebisinga mu maka gaffe. Nabwe kityo
njagala mbazeeko emabega ng'ate tuli wakati n'abaana baffe nga we bali wano nga bawuliriza okumanya ebintu bino. Mu Buganda buli maka gabeeranga n'ensawo, newankubadde nti banonooza nti ensawo eyo yalinga ya bbanga, jjajja waffe gwe mumanyi obulungi. Naye nze kye nayiga mu nsawo eyo wewaawo ebyekusifu sibimanyi nnyo, baalinga bayigiriza Obuganda okutereka ssente. Baagambanga buli mwana azaalibwa mu maka ago genda ng'oteeka ssente mu nsawo eyo nga toziggyaamu, naye nga buli weetoolola ng'ofukamira ng'oteekawo ssente ng'ogambawo bajjajjange mu nkulembere. Naye mu bikolwa ebyo kyasobozesa abantu okukuuma ssente ezo ne ziwera, ye saving gye twogerako ennaku zino. Era baamalanga nga ziweze, omuntu ng'alina ekizibu oba ng'alina kyayagala okuteekawo okwekulaakulana nga bamugamba gendako mu nsawo y'abajjajjaawo weewole okole, bw'onoofuna okole ki ozzeewo. Era gwe omwetooloolo gwe tutandise okulaba ogw'essente ze tulabye ng'eziri mu PDM nti beewola ne bazizza, n'abalala ne bazifuna, n'abalala ne baganyulwamu. Kale Obuganda bwava dda nga bumanyi ekigambo okuseevinga, weewaawo baalinga bwe batyo baakirambikanga. Nabwe gutyo nga tugenda mu mwaka omupya, kuba obudde butono nnyo, njagala okubakubiriza nga tulambulula ennono, nga tulambulula obusibo bwaffe, nga tulambulula Omuganda kikyasaanidde okumanya. Tulina n'okubakubiriza okubaako bye tukola okufuna ssente. Ndi mukyala musuubuzi, ndi director mu David Telecom, MTN Uganda, era abajjako MTN Mobile Money mugiraba eyo kampani, nga nkulira ekitongole ekya Human Resource ne Operations, naye nga mwe medical doctor ate nga ne mukulembeze wano, nga nze flag bearer Mayor Mukono Municipality we mutudde wano, nga nze shadow mayor era nzize wano okubaaniriza, ate nange mbeeko n'akagambo kembagamba ng'omukulembeze. Kusingira ddala kino kigenda eri abavubuka nti ffe tusinga obutaba na mirimu, ffe tusinga okuba ne documentaries tusomye, naye ng'ate ebbula ly'emirimu kyekizibu kye tusinga okuba nakyo mu Buganda. Nga tusinziira mu nnono zaffe ne mu busibo bwaffe, newankubadde abavubuka temwagala kulima, naye twalisobodde okuddayo bwe tuba kisoboka mu luwummula luno, ng'ewammwe wali ettaka genda olime. Bw'oba tosobola kulima okwo olutendezi, teekawo emiti egisobola okuvaamu ssente mu maaso eyo, kubanga ate emiti kumpi egy'ennaku zino gy'erima gyokka. Kituuka ekiseera nga teweetaaga na kukoola, teweetaaga na kulima, osaawa busaayi ate n'osobola okukola ki? Okufuna ssente. Ate era bintu bingi bye tusobola okulima ng'enva endiirwa n'emmere eya bulijjo ne tufunamu ssente, ne twewala okutaayaaya ng'ate tetulinaako bye tukola. Nabwe kityo nga tumaliriza omwaka tukole pulaani omwaka guno biki bye tuyinza okutandika nabyo mu mwaka ogujja tusobole okwerwanako, kubanga ffe tuli nkoba za mbogo zijja zokka mu bunnya. Bwe nali nga ndi mu nkoba za mbogo nali treasurer mu Mbale Medical School, era twakubirizibwanga nnyo okubeera abakozi, era gwe mulanga gwa Ssaabasajja Kabaka atukuutira obutabongoota. Obutabongoota kintu kigazi nnyo, eyo trypanosomiasis gye tulwadde nga Bannayuganda kibadde nno kibi nnyo, naye yessaawa tukinogere eddagala, tulekeraawo okubongootera mu nnono, mu mirimu, mu byenfuna, ebyokwekulaakulana, ate era wamu n'amaka gaffe obutagasuula muguluka. Nkubiriza abaami n'abakyala tutandike okukolera wamu ng'amaka. Y'engeri yokka gye tusobola okutumbula ebyenfuna nga tukwasizza omwami n'omukyala nga tetwawudde ensimbi ezo, tusobole okuseevinga ate tuinvestinge, tusobole okuvaayo tukulaakulane eggwanga lyaffe awamu n'Obuganda. Nange ndi mu ssaza lyange wano. Abakulembeze batuyita mu mikolo miyitirivu balina okukola nga bali mu maka, n'ebintu bingi nnyo basenga baffe basobola okutulambika ne bamaama baffe. Empisa weyisa otya ng'oli mwana muwala, oyambala otya, okubuuza abantu, ate n'okubeera nga tukulira mu mitendera egyo okumanya Obuganda n'ennono zaabyo. Mwebale nnyo,
Ssaabasajja Kabaka